genda maaso n'okubeera nga otulaba ku Next Edition TV. Webale genda maaso n'okubeera nga gy'oli ate ng'okakkalabya oba oli awo. Gyonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga otuusaako engalo. Nze Eddy ne muganda wange Kasirye Frank MC Mayor ogenda maaso n'okubeera nga tutwala mu maaso ate oba oli awo. Sekano lya extra the undercover wetukwatira ku nsonga ez'enjawulo. Ogenda maaso n'okubeera nga oba oli awo ozitegeera eyo yonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga owangaalira n'okubeera nga osinzirira. Tugenze okujja ku mpewo nga bantu bali mu masanyu na kujaguza musajja mukulu w'Ederiisa Eddy Kenzo bawa minisita nga yagudde dda mu bintu presidential advisor no agenze mu maaso n'okubeera nga aweebwa ekifo ky'okubeera nga agenda mu maaso n'okuba nga obeera omuwi w'amagezi wa President Museveni ku nsonga ez'ebiyiiye oba tukiyite creative. Eddy Kenzo mu entertainment industry si ye yekka asoose okuweebwa obwa advisor oba presidential advisor. Twalabako Nakangobi Jennifer Porofiga, ne tulabako ku Buchaman, ne tulabako kuwani omulala awo okuva mu entertainment Catherine Kusaasira Buchaman. Nenga ku bonna abo betwogera essaawa eno tekyali asobola ku stage nga kivulu wantu wonna naweza abantu 5. So ebibuuzo bingi eri bannayuganda wabula Kasirye Frank MC Mayor wali ogenda maaso n'okubeera nga akuba mu tooki. Muganda wange weeyanjule tugende maaso n'okubeera abatwala ku Next Edition TV mbebazizaako okubanga ate mutugoberera. Of course yenze Frank Kasirye neyanza nnyo okuba nga nkyaziddwawo nateera omulundi omulala. Deni webale kukola webale nakwagala gwangalyo webale nakubanga ate weewaayo naddala mu kaseera kana ak'okugezesebwa akabalala okubanga batiitiira gwe n'oba nga ate owanalizing ensonga nga bwe ziri nga toyinaamu kyenkuubira. Tugezaako okubeera nga tukola ng'abalala mwattu oba oliawo webagaya ate era n'okubeera nga tukola nga abamu bo balinze ffe bye tukoze babinyage naye tetulina kuggwamu ssuubi tulina agenda maaso nakubeera nga oba oliawo tukola. Kasirye Eddy Kenzo okubeera nga agenda maaso n'okuba nga aweebwa ekifo ky'obwa presidential advisor. Kino eno kiraga ki ate era kina impact kyekyongera ku music industry oba ku art industry okutwaliza wamu? Okusookera ddala nja kwozayoza Eddy Kenzo olwa amakula ge yatuuseeko. Kya bulyaza amaanyi okulaba nga achievement mu bulamu bw'omuntu gw'okugitwala nga ate ekivve oba obutasanyukirako omuntu yenna afunye achievement mu bulamu. So ndowooza kya bugunjufu era kya buntu bulamu wano mu Buganda okwozaayoza omuntu yenna aba atuuse ku kintu ekyo eky'amaanyi ekyenkalidde awo. Okusookera ddala bw'obadde oyanjula oyogedde abamu ku abo bafunye ebifo ebyefaananyirizaako ko ng'ebya Eddy Kenzo. Naye kati wano wenjagala owulirize munnayuganda naawe wangobeera ku Next Edition TV. Eddy Kenzo ekifo kye yafunye kiyinza okubeera ekyenkizo okwawukanako ne ku balala bye badde bafuna. Nti lwaki? Nti lwaki? Senior Presidential Advisor asukkulumye. Olwaleero ku district tulina RDC, tuyina deputy, tuyina ne ba assistant RDC. So olwaleero Senior Presidential Advisor yabeera next to president. Bano abalaba presidential advisor they are next to Eddy Kenzo. Okategere bulungi bw'oba oli wakugobera protocol. Naye kakati eyo nno si ensonga nno akagambo seniors sikendiko. One, Eddy Kenzo kyekifuula ekifo ky'okubeera ekyenjawulo. Senior Presidential Advisor ku nsonga za creativity oba creativity kitegeeza si ku ndongo yokka wabula ku biyiiye byonna. Naffe waffe nne mubadde mulaba abayiiya sima twavumbudde ennyonyi, omwana n'ayiiya ekyuma kya sola, omwana n'ayiiya simanya sigiri, byonna kasita kiba nti kiyiiye. Omuntu yekka eyeebuuzibwako ensonga ezo bw'aba nga gavumenti yakukyapuruvinga oba okukinvestingamu money
omuntu yekka yeebuzibwako n'okukakasa president ntuufu ensonga ntuufu bamuyita Eddy Musuuza okategedde ekyokubiri nti Eddy Kenzo agenza okufuna ekifo kino ng'olwadde omukyala amufumbira ettooka ewaka nga minisita mu ministry emu kwezi zikyasinze okubeera ez'amaanyi mu gavumenti ekulemberwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokusatu nti Eddy Musuuza agenza okufuna ekifo kino ng'amaze okukakasa pulezidenti n'okumwapuruvinga ku maanyi ge na kikyasobola ne kikyatasobola. Lwaki? Abadde president wa federation already recognized by the government ekulemberwa president Yoweri Kaguta Museveni ng'ani president waayo ye Eddy Musuuza. Ne bwe ya lunaku lumu ne bwe ya lunaku lumu yajjawo neesaanyawo point yo gy'oli mu kwogera ntuufu naye ndi mu kugamba nti ne bwe yandibadde ya lunaku lumu as long as it is approved and recognized by the government. Wume yaliwo teyafunako ssente olwaliwo federation zeri mu kufuna. Teyafunako budget ya ssente olwaliwo federation zeri mu kola ki? Kuliko ayogerera omukyala gyali. Ontegedde bulungi? So olwaleero Eddy Kenzo factors zonna ezisobola okiriikiriza ekifo kyo okukizitoya. Wano njagala owulirize bulungi ddeni. Eddy Kenzo ayina all facilities ezisobola okufacilitatinga ekifo kye okuwulikika ng'ekinene oba n'obutawulikika wabula okubeera ekinene. Okategedde bulungi? Tuli ffenna? Kakati back to point endala. Ombuuza n'oŋŋamba nti kitegeeza ki era kyekiddako? Wabula byonna nga bwe mbyogedde tebigaranti nga Eddy Musuuza kubeera nti music industry nga mwabadde ava nti egenda kwongera okufuuka ey'ekitalo tekimugarantinga. Lwaki? Olwaleero Eddy Kenzo ayolekedde olusozi gambalagala. Olwakyo Nti Eddy Kenzo ava mu industry, ava mu ggwanga eririmu abaagaliza n'abataagaliza, abatandikiddewo ddala okumukuba. Eddy Kenzo abadde mu ndeeri mu bantu abawagira President Yoweri Kaguta Museveni nga tebali mu limelight oba nga tebali next to him. Olwaleero okuva lwe bamulangidde yafuliddewo n'abalabe abawakanya mwami Museveni kakati nga bagenda kukuba Eddy Kenzo direct. Nti luli Eddy Kenzo babadde bamukuba indirect era nga janagamba ze siri munnabyabufuzi. Leero Eddy Kenzo statement ya siri munnabyabufuzi amaze okuginazaawo, amaze otukakazala nti kati oli munnabyabufuzi. Kitegeeza kati abalina okukuba bakubira ddala ku nnyama. Luli babadde bakuba ku magulu bakuba kabina kati bagenda kukubira ddala ku nnyama kubanga bakimanyi ti omuntu gwe balwana naye ali next to President Yoweri Kaguta Museveni wakuweera ogwa senior presidential advisor. Leave alone simanya bino ebyabafulufiga ebyababuchaman ebyabaani. Eno tuli ku senior presidential advisor ku nsonga z'ebiyiiye oba obuyiiya bwonna mu ggwanga Uganda. Kakati olwaliro abalina omukuba balina kukubira ddala ku nnyama. Pointi yako ekyagedde bulungi? Ensonga endala ey'obulabe Eddy Kenzo gy'agenda okusanga oba gy'asanze President Museveni atukulembera takyaweza myaka 10 nga eggwanga lino takyaweza bisanja birala 2 ng'eggwanga tannali ng'akyafuga. For your information nkujjira President Museveni takyaweza bisanja bimeka 2 nga yakyafuga. Nkuddiramu President Museveni takyaweza bisanja 2 nga yakyafuga nga tannatulaga kwani agenda muddira mu bigere. Wabula ekyobulabe kye kino omukadde bw'abannyuka oba akakadde bwe kaba kanaafa ku kitundu tekatera kufa kokka. Oba kyendi mu kunnyonnyola kino bye twakozesanga edda mu mupiira nti akakadde tekafa kamu ku kyalo. Ab'omupiira bwe bakuba Mani National we onyambye ab'emipiira balina kye bagamba nti akakadde tekafa kamu ku kyalo. Mani yo bagikuba tesuubira nti mu weekend waliwo ttiimu endala ennene gye bagenda okukola ki? Okuba. President Museveni ali mu nnaku ze ezisemba
mu nnaku ze ezisemba ali mu kunoonya baani bagenda nabo. Olwaleero Eddy Kenzo ekitiibwa kye yafunye ky'amaanyi, babbala mu ebitiibwa byafunye by'amaanyi, n'abalala abo baminisita bannyamutoolo byafunye by'amaanyi, naye babifunidde mu kaseera ak'okunnyuka. Kyokka akaseera ak'okunnyuka ne bw'oba ofugiddeko ennaku ezi, zonna buleemu ezaakolebwa ekibiina kya NRM for 40 years back, naawe eyakafugira gwe babadde bakawo bwa minisita for 2 years, naawe tukubulемingiramu. Ovunaanibwa. Singa wabaawo akategeera ka point kano kendi mugezaako okunnyonnyola nkugambye ky'ogamba ku nsobi za mwami Museveni ezimu zaakoledde mu bisanja bye okuviira ddala mu 86 ozitwalako ekitundu ggwe ne bw'oba oyingiddeyo olunaku lumu ne bwakuwa olwaleero obwa minisita enkya n'agenda ne bwakuwa olwaleero obwa RDC oba assistant RDC enkya n'agenda. Buleemuzi zonna ebbula ly'eddagala, obuli bw'enguzi, obubi bw'enguudo, ekibbattaka, okumbuluka kwa kasasiro, byonna naawe obigabanako, era naawe oli omu ku abo abalina okuyimirira mu kaguli okuwoza lwaki kino kyali bwe kiti. Akaguli oyinza obutayimirira ka mu kkooti, naye akaguli oyinza okuyimirira mu kakkooti y'abantu eyo ku kyalo gy'owangaalira. Ku kaalo gy'ogenda okuwummulira gy'ozimbye mansioni yo, mu district gy'ozimbye mansioni yo, mu constituency gy'ozimbye mansioni yo, kkooti y'abantu eyo egenda kubuuza ti naye abaffe kino kye mwatusasula for all 40 years gye mwatukulemberera. Okategere bulungi? Era ndowooza okukinnyonnyoka obulungi, kitwale omukazi gw'okwanidde mu buvubuka bwo n'agaana. Ebifo President Museveni byali mu kugaba mu kaseera kano mu nnaku zino ezisemba. Kitwale ng'omukazi gw'okwanidde ebbanga lyonna n'agaana mu buvubuka bwo, aba aweze ensanvu n'atandika okwekolezaako ebikolwa ebiraga nti kati yeeteeseteese okukkiriza mwekoleko emikolo. It is two-way-sided. Either omuntu ono okubanga naye ali kumwako be yali asuubira abaali bamuyinula bamusuulawo. Kaakati ensonga endala okuba nga kaakati agamba kanfe ne gwe nfudde naye. President Museveni ennaku zaatuuse mu kiseera kino ali mu nnaku ze tugamba ekijja kijje. Wabula bano abaana baali mu kuteeka mu buyinza, bano abavubuka baali mu kuwa obwa minisita, baali mu kuwa ebifo ebinene, balina kubeera bagezi batya nti nabo balina okukimanya, era abamu ku bagezi bajja bifuna bajja kufuna ssente beetegekere. Kati kino tugambe nti bw'aba akuwadde olyeko ky'olyako. Kasirye kibuuzo kiri nti ekifo Kenzo kye yafunye kigenda mu affectinga kitya oba kigenda mu kosa kitya musically? Anti olwaleero omaze otukakasiza ddala nti gwe oli munnabyabufuzi, oli mu gavumenti etukulembera, era oli minisita. Kaakati n'olwaleero ogenda kutandika kuddamu ebibuuzo n'ebitali bya ndongo. Luli Kenzo obadde ogamba endongo mugireke, endongo ya ndongo fe abadongo tebutuyingiza mu byabufuzi. Kati Kenzo aberekedde olusozi gambalagala nti agenda kubuuzibwa ebibuuzo nga tebikwatagana ku ndongo. Kitegeeza obumu ku budde bw'alina okuwaayo bugenda kubeerako 50 mu ndongo ate 50 ku sayidi eri, naye ng'ate obudde obusinga kuba alina okusanyusa oyo eyamuwadde ekifo buyinza okusinga okubeera ate mu mirimu emitongole emirala than music. Eddy Kenzo, kambuuze ekibuuzo Meya. President yasinzirira ku ki okulonda baadvisor be? Kasita oba ng'omuwagira kyokka. Kasirye lwaki bannayuganda abatwala abaana ku ssomero okusoma? Kubanga batulabye n'atasomye? Kubanga bafuna emirimu. Kubanga bafuna emirimu. Nakoma mu P3 by primary. Yes. Nakoma mu senior 3 by secondary. Yes. Sina passly tuyadde ya 57. Presidential advice. Abantu balekera awo okugenda maaso n'okubeera nga
baweerera abantu. Kati kugambe bigambo bino. President Museveni okuwa Kenzo ekifo kyongerera ddala okunnyonnyola nti gwawagira NRM, gwayambala NRM, gwayogera NRM era atambula NRM, nti gwe President Museveni ate takuliiko nnyo, amaaso asinze gateeka ku abo abaali abamukuba. Amaaso asinze gateeka ku abo abakola ki? Era okuwa kwa Eddy Kenzo muwe ekifo kwongera okunnyonnyola nti amujjanjaba si yamusikira. Babebe kulu all along babadde basajja ba President Museveni. Bakamino babadde basajja ba President Museveni. Olwaleero Kenzo eyakamala okwatuka n'akkiriza nti kati ndi mu gavumenti, olwaleero gwe bawadde ekifo ne balekawo abasajja bonna bonna ababadde bakuba ekikopo abadde bakuba ekikopo nga bawaana President Museveni. Ate vane ku bintu kwekyo, there are a lot of people nga tebalina mu kuyimba nga they have worked hard for NRM. Naye ng'olwaleero okufuna they are not recognized. Naye ng'olwaleero Kenzo eyakasituka jjojjuusi bamuwadde ekifo. Kakati wano nno obubaka bwange bwe buno katono nnyo nga tonnambuza kyeddako. Beera ng'okimanyi linnya ku bantu bavume kubanga owagira NRM. Oyo gw'oli mu kuvuma olwaleero ng'omuvuma mu kubanga awagira Nuupu, nkulayirira tekikwewuunyisa ssuunu kumulaba nga ye minisita mu gavumenti eyo gwe gy'obadde osinziiriramu okumuvumanga ng'akulese ku bigere. Kubanga omukulembeze gwe muwagira, abamuwagira si mmwe baataddeko nnyo amaaso, mmwe yabamala dda okubateeka mu kye twandise hypnosis, okubakkirizisa, okubabilivingisa n'okubateekamu enzikiriza ye nti NRM kyekibiina kyokka ekirina tukulembera mu ggwanga Uganda, era President Museveni ye President alina obafuga mpaka lwe mulifa. Kati abantu batunuulidde bali bamu bebo abaagala okwefuula abagezigezi abali ku ludda olumuwakanya. Tekikwewuunyisa abadde amuwakanya okukeera ku makya n'amuwa effeddene nga bwe walaba bano abasajja ono wa DP Mawu n'abalala. Gwe n'osigala nga munnange okulondebwa kwa Eddy Kenzo. President Museveni agezaako okubeera ng'asembeza abayimbi banene okulwanyisa Bobi Wine oba kutangirayo Bobi Wine mu mulala. Ekyo kye kisingira ddala era zimu ku target. Era nze nvumirira nnyo omuntu akugamba mbu nze siri mu munnabyabufuzi, omuyimbi wange mmujje mu byobufuzi. Mbuuza nti lwaki? Gwe bw'oba gwe omuwagizi okyalina endowooza egamba nti nze omuyimbi wange tumuwagira nga muyimbi, ebyobufuzi bya bufuzi. Omanyi kye nategeera ku munnayuganda? Ensobi ne bwagitegeera ate asigala agyekalizaamu tayagala kuswala. Naye n'ensonga gye tulimu eri national tenyigiriza nze nzekka, tenyigiriza ddeni yekka naawe kunyiga. Kati gwe jagenda weekazi oleme okuteeka force ku muyimbi woyo gw'owagira naye owaayi ku nsonga ezituluma lwaki tozoogerako, gw'otandika kumudifendingira mu byekisiru. N'olwayo bw'oba onaaba ogula omugaati nusu omutwalo, bw'onaaba ogula kiro y'ennyama gumu kakaaga, wallahi togenda gigula gumu bbiri, ffenna tugenda gigulira bbeeyi eriwa. Bwe tunaba tugenda mu ddwaliro ly'ekiruddu, bwe tunaba tugenda mu binnya by'e ku Salama Road, togenda gwe kuyitira mu bbanga. Ate ekyennaku gw'oyinza kubeera na munaku nnyo n'okusinga ate nze. Kakati abayimbi bonna olwaleero gw'abadde alowooza nti tebali mu byabufuzi, njagala kutegeezaako basiiba mu woofiisi z'abakulu, basiiba mu bifo by'abakulu, tebakyava mu studio kukola nnyimba zeefuula zikuba NRM batere babayite. Tebakyava mu studio kukola nnyimba ziwaana gavumenti. Tebakyava mu State House n'ebifaananyi mbiraba. Naye nga gwe mu mbeera gy'oyitamu ne ku kyeyo gy'oli ne mu kunyigirizibwa kwonna kw'onyigirizibwamu, owunzika era osasudde akasente ate okukasapootinga kw'oyo omuntu ali mu kugezaako okukenagwisizaako omuntu akulabiza embeera gy'oyitamu. Naye yanga tusiibu kigambo kimu bibiri. Kenzo ayogeyoge, naye Kenzo alina okubeera omugezi. Nkiddamu President Museveni bayirawo ndowooza olunaku lw'enkya nja kwongera okunnyonnyola abantu lwaki President Museveni abavubuka abeesibyemu nnyo kakati abasembeza mu bifo bye. Tujja kunnyonnyola ku nsonga eyo. Next edition TV gwe mukutu tubebaasa mwe bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera mungero genda maaso n'okubeera nga musubscribinga ate n'okusharinga n'olikinga video zetuteeka yakuma etakumi na mpeera. Deni nsaba okkirize olunaku lw'enkya ngenda kujja ne topic how African leaders groom their sons to presidents.
ensonga eyo nali nagyogerako ku katono naye kati njagala tandika topic eno living updates simanya current affairs eziguddewo but deni ngenda kwongera okunnyonnyola nga obaterawo omutwe how African leaders groom their sons to presidency. Abantu bawulabe how Kainerugaba Muhoozi can be a president of Uganda in a few years to come, and how Kainerugaba Muhoozi can fail to be the president of Uganda in a few years to come. Engeri mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Kainerugaba Muhoozi gy'ayinza okubeera president ate n'engeri gy'asobola okusigala ng'alemeddwa okubeera president. Akuume.